aba ali wano alongoosa naye n'emberi etagenda bulungi nagamba ye lindako nkirayika lubuto lwekanze mu bwekanzi katono awulira gakusesema she want to sesemiketi Samantha ayagala kusesemiketinga ayagala kusesema ate nga byaddala omanyi okubeera nga buli watuuka nobeeranga owulira oyagala okuzza balansi naye nga toli mulwadde tolina wakuluma tolina wakusiiwa ng'omanya nti bubonero bwa tumbuto. You might have got a capital D in front of your body on your stomach. Yabirowooza musibu yagenda nasise n'agamba naye sibanga kye ndowooza kyekyo yinza okuba nga ndi lubu I'm pregnant. Ndi lubuto kisoboka nedda I don't know. banange nedda sikati I can't tell Kate about this. banange sobola nagamba Kate kati Respect her because kubanga ekituufu muteebereza musuubiza okuba nga yantabangula nga yawulira knows about Josh byonna ebinkwatako. I can't tell her. Sisobola mugamba nedda God, I'm pregnant. banange mukama katonda ndi lubuto nfudde nze No, I can't be pregnant. kati ate kisoboka kitya okubanga akimanyi nti nno olubuto luno tali lubuto agamba lwaki olubuto talwagala nga aba teyeegalabanja wandibaawo akabaddi nga kati tamanyi lubuto lwa Joshi oba lwa mukulu Sugar Daddy Senator. Alright, ate era katulyoke tugitandike mu bulambalamba naye nga nkugamba nti mbadde nkubbirako ku biri munda tugenda kubanga tugisimulula mu ngeri y'enjawulo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza aba besties bange abo bolaba ku screen yo abo basukka ku ky'okubeera nga fans munnange osobola okubeeyungako kasita ojja ku WhatsApp yange 0758733334 bw'ennoonyaako ku WhatsApp mpa linnya lyonna gy'obeera ate nsobola okusevinga contact yo ensonga tuzikwasaganya ojoininga egulupu. Link za group zo zikuweerwa immediately message esooka okuva gyendi. Mwabagala bakolera app ne website nkujjukiza nti nejo gye gimu ku mirimu gyange gye nkola outside okwogerera film. So mwana tu osobola okucontactinga ko bano contactinga engineer Charles enamba yiyo ku screen yawo ku side yawo. Tugera kubanga tujolekera awatali kumala budde awatali kumala budde esaawa yonna. Nenga tenjaga kutegeeza nti eneteereddwamu ensimbi banofu abatana construction finance. Tana construction finance bakuwola ensimbi nomaliza ekizimbe kyo kasita kibanga kya bya nsimbi kwegamba commercial building edduuka nabati bayina ettaka bayina ebizimbe ebiwedde mu bifo ebyenjawulo. Batusumulule wano wennyini we twatandikidde we tutandikira. Kati wano we twakomye mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga bwana Joshi ali wana bibala tabitegeera ne bannanga omukazi ono ajja okuleeta amawale ng'omukulu munyiivu. Wulira yatumbira agamba bambitandika entya agamba kulika ye ew'omukulu agamba ewaani ate I know him. Kati ng'omukulu yakitegedde bulungi A whole day with him at Bridgeland Hotel. nti omukyalo ono abadde ne Sugar Daddy we ate nga baali bakkaanya nti nno tebaddamu kusisinkana wabula nga ye amanyi bulungi n'ekifo gye babadde. Ne mugamba nkimanyi bulungi mubadde mwenna ku Bridgeland Hotel. Yes, you are. Ne mugamba munnange ompulikira bubi. Disgusting, you're irritating. Ekituufu kiri nti owunye olinga kabiriizi kubanga ontamye gwe gundi gwe. To go back to him after everything. Lwaki toddayo? How? Byonna bye twayogerako ne bye tukoze lwaki osigala omulaba? Am I not enough for you? Si kumala? Owaaye nyenya mpola nyenye nnyo. I'm doing fine. I can take care of us. So Ngezaako okukola ekisaanidde era nkulabira bebi naawe kakkana eddoboozi maama ali wansi agenda atuwulire. Do you want to hear us? Naawe oyagala atuwulire maama tetuuswale. you know what? Omanyi If you want to keep sleeping with him, oba okyagala okwebaka naye okyagala okwegalabanja ne Sugar Daddy we tema. it's your legs, Abby. Olaba ago magulu gago gagaziye. Put it as wide as you want. Nga we kisoboka Style. asobole okuyingira nga
Which is your voice? Nze nakugambye omusajja kasita amanya nti omukazi gw'ayina ayenda oba wasogga waliwo asoggawo omukazi oba olabika bulala nnyo Kamala. Hello, sir. Kati abaali wano n'afunirawo essimu amukooye omukazi Trying to raise the money. naye ate essimu nga bw'omanyi ebanja agamba ali ku ssimu munangezaako kuweza ssente si birungi. Kale muli weebuuza oba sugar daddy oba bebi ki ekigenda mu maaso buli kimu kiroke saagala mmanya Where are my sides? kati tema nviira mu maaso bebi naawe nkugambye fuluma nviira onyambe biki jjukira omukyala alina ssente ate yasabye sugar daddy seneta n'amugamba ajja muwaayo kasimbi naye gwe kyoba omanya amaka tegateredde naye nga bwomanyi kiba kizibu okumala gafulumya omuntu okere kumanya nti munnange fuluma waliyo abasajja abakalu nga bo baakala kubanga lye mumaze mwenna nga muli mu relationship mukoze ebintu mwenna omubeereddewo akubeereddewo ogumidde embeera n'akeera ku makya n'agamba tambula ogende bamikwano nga temunakola bintu ebyo musooke kulowooza kyokola munno naawe lumu bali kikola ayinza obutaba mukazi naye ate naaba Katonda n'akusasula kati bano bagenda. The doctor called that my results are ready. Ati munange musawo atuyise kati tugenda mu ddwaliro. Quickly change. I'll join you guys. Kanyambale Zimba walekere toyina gy'olaga. Bebe naawe. And I said no. Nkugambye nedda. Yeah. Ne naawe Joshi. Let her come if she wants. Oleka ajje waba ayagala tugende ffenna. Because I don't want her to. Anze saagala ajje. I have an appointment today with the senator. Ate leero olina appointment ne senator. Banange. I don't want to be the reason why you miss your appointment. Saagala kubeera nsonga lwaki omissing appointment ey'omugaso ne senator wo. The meeting is more important. Kati maama tamanyi senator gwe boogerako. It's okay. Munange it's okay. About me. Tewali buzibu toneeraliikirirako. I'll be fine with children. Nja kubeera okke ne Joshi. Sure. Mutabani wange. Kati nazaala bamuyisa kulitala gwe tomutereeza muleke maama wama jangu tugenda. Bireke munange bireke. Adde agezaako mutereeza maama waneeno tewateredde omukulu takyayagala mukazi amukwatire ku nnyina. Biruma mulimu ensobi z'okola ng'amazima gennyini kale waliwo ekyakusindiikiriza naye ng'engeri gy'okukiggalawo kisaanyawo kiyimiriza nga tekisoboka. I'm scared of Adrian. Yanyumyako ne mukwano gwe namugamba ekyamazima ntidde Adrian. Keeps monitoring all my moves. Mbutuufu gy'osika monitalinga wano nawali simutegeera. Hatya olowooza nze mmanyi. He confronted me about seeing Senator yesterday. Okimanyi nti nno Because I want to see him today. yaŋŋambye ne ku by'okumiitinga senator olunaku olwaleero. I don't know how he knows all these deep things. Butuufu simanyi butya bw'amanyi ebintu bino eby'omunda. Kisoboka kitya? Do you know? Kumbe emikwano gy'ali naye mukwano gwe kennyini. And Senator relationship. Ffe tumanyi bulungi y'asomba olugambo. N'aba ab'eŋŋambo beekasa. Saying that maybe you told Stop. Gwe gugundi totutu biki byogezaako okwogera. Body anything that very. Nze sinnabaako muntu yenna gwe naayogera. Kubanga mukazi wattu akirowoozezaamu n'alaba nga omuntu yekka amanyi puroguramu ze ne seneta ez'omunda bwe zityo ng'okumiitinga bwe kutyo y'ono mukwano gwe. Kati yeebuuza Josh abijjawa. Look, nobody told Adrian anything. Why tewali yamugambye. Because of you. That once a thief is caught, he remains a soft. Nenga womanyi yali alumiddwa ku musota alaba omuguwadduka. I can believe that for the gift. Oba wabbako asigala akulowooleza obubbi. When it comes to knowing about deep things about n'amanya n'ebyomunda ddala kati nga miitingi y'enkya. the time duration, babe. Butuufu n'akadde n'akamanya nti saawa bwe ziti nno I miitingi. really don't know. Wabula simanyi. Just keep things on the look for now. And have you stopped to think maybe you hired someone to follow you around? Watya ng'akuteekako omuntu akubega. It's true. Okimanyi wandiba omutuufu. The point. Awo waliwo ensonga. You should relax now. Naye ndowooza kati ne wanzikakkana mba naye. Something tangible. Ate yandibadde abivaako. Calm down, Pete. Butuufu yandibadde akakkana n'esonyiwa. Calm down. Waayi kukakkana. You were in his shoes. What would you do? Would you relax? Olowooza singa gwe abadde ye wandibadde okakkana omukazi n'omuleka n'agenda bamugala banje bamucokecokolemu cokole ebicokole byamu. I don't understand. Butuufu sikitegeera. The way you sound, I don't even know which side you're. Engeri gy'oyogera simanyi oli ku sayidi yange oli ku sayidi y'oli. Babe, I am on my own side. Mukwano ndi ku sayidi yange nzekka siri ku sayidi yo siri ku sayidi ya Josh. Just forget that. Ebyo bireke byesonyo tubive nako. Bannange
kakwano ke kaketi manyi Omuganda yagera n'agamba nti balya n'enseekeezi gwonyegere yali kusambya naye ate Keeti ye akyamiitinga Josh okumuwa olugambo olukwatagana ku nsonga kati omukulu yono sugar daddy waffe seneta aliwa naza nyamu kapuulu naye oba ayiga buyizi manyi abagagga babeera n'ebintu nga bayiga buyizi ndaba kati awo aneewaatya ebbiri kubanga waaye abasobeza kati Keeti ng'ajja okola ki wano Keeti? Nice nta obadde tonsuubiramu tugambe siina kye nkusuubiramu naawe nziza kubeesabeesa kyolaba seneta oyagala ki? Nja kuwa sente oteme okimanyi nti Samantha wa mugaso nnyo okusinga gwe naawe seneta ati kati olaba sente kyamazima nze woba onzikiriza n'embeera ano nze nakolamu simanyi Samantha nsobole n'okubeesabesa ate olina engeri gy'olabikamu nga kibebi mbu seneta alabika nga kibebi seneta baamukwata awaluma n'atandika okubagana tumidde ku basajja mwenna nga wootumbiira oba tokyalina magezi olowooza kimu kwegalabanja addaye seneta waneesiga nti omukadde okunsitula naye ne kasaizi keeko babesitizi mbagala nnyo ebitagambika mwebale ku subscribe nga kulikinga no commentinga mwebale na kusharinga mbagala nnyo owaayi muwala wange my son n'omutabani omutabani awulira nga tagala maama akwate ku oli noona at the same time amasannyalaze gamuyitamu ate nga tagaagala kati maama n'ababuuza kye kituufu ekigenda mu maaso wano bawoza mbu tewali kati mwe musazeewo kwesigaliriza kibaluma naye kambabuulire nange kennyini nayeko ne bba wange mu mbeera nga mmwe gye mulimu era asobola okumanya ebintu nga tebiteredde mu baagalana manyi bwe mweyisa manyi nakyo ekigenda mu maaso kati temunfuulinga nnyo muwulire kati obwangu bwe mukozesa okwanjula ensonga yammwe negonjoolwa kye kirungi eri famire yammwe maama nkugambye tewali kikyamu tulyoke nga wagambye tewali kikyamu maama bamufuula weewe okiwaaseno kati mbuulire obanga kiryoke lwaki omukulu asuula mu kisenge ky'abagenyi kimbuulire ekyo kuba bagaana balina sula mu buliri maama nga bwe nkugambye tewali kikyamu ekyokubeera mu guest room mbeerayo nga nsoma nkyalina bye mpisaayisaamu amaaso ate seebakayo ate n'ekyemmere eky'obutagirya just appetite appetite embulabuze maama nga waagambye appetite eteramu obula ennaku ze leero mmwe mufuule falasiko maama kokiwaase n'omugenzi wenga teyafa oba yafa simanyi naye omuntu waabanga takyakokinga aba akyani kiringa ba ex bange nze bonna mbayita abagenzi omugenzi aba ye yagenda era ex wakuba esimu ng'ono ebamukubidde ngamba omugenzi naagikubye Oh, my darling. Olowooza seneta waakuta omwana muwala ono akyali darlingi we. Nga bwe nkugambye maama wange Nazaala akyaliwo. She's so much. Nenze nange nkumiisinga nnyo. Awe. No, please, darling. Nawe darling. Come over. When are you coming? Jangu ojja ssaawa mmeka? My husband is kati ono ali mu ddoyi my husband ate yatuguddemu. I'll see you tomorrow, okay? Kankulabe enkya. I'll see you tomorrow. Bambi kankulabe. No. Nedda. Fine. Nawe. My husband just stepped out. Ati bange yakafuluma ate Nazaala aliwo yekka. He comes back, I'll come see. Kati wanaakomawo kale ngenda kujja. Your husband, darling. Nawe. Come. Kimu bibiri bbaawo. For you. Jangu nawe. Yeah. All right. Nange nkumiisinga. You all right. Mukulu yalemezaamu. Naye nno muzeeyi tagooka. Kati munange mukazi wattu abaza omwami at least wakomerawo ewaka nono agenda alabe sugar daddy seneta
yeewa linnya ly'Abangereza bali abakulu mu gavumenti senator. Kyokka nno gw'olaba oyo ali mu byabufuzi alina mu kwesimbawo. I'm going home. Kati maama watolowooza tali mu kunoba. Ate lwaki maama? This is my house. Munaye missing ennyumba yange. This house is your house. Ne maama ne bwanene ennyumba eba yiyo. And you don't need to be alone. Maama nedda toyetaaga kubeera wekka. Drain are not helping my ill. Mwe neeyisa gye muli mu kweyisaamu gwe ne Josh teri mu kunnyamba mu kuwona. Leetera buleetezi situleesi. But he's my husband, we'll sort it out. Ne maama wange ajja bisootinga. Tojja kuddiŋŋana. Been here for a whole week. Mbadde wano wiiki nnamba. The presence is not, bringing about any difference. Ate talaba njawulo. Please just wait, let him come first. Maama kale mulinde They kajje. called him. Namukubidde dda. So he's coming to. Agenda kunkima ntwale. Kukima ntwale. Kati mukazi wattu n'abazaamu. Maama. I can go drop you. Nsobola nno okutwalako. Call him, tell him I'm waiting. Mugambe mulinze ajja ntwale. Kati mukazi wattu alaba nga wano waliwo paasi. Kuba wafuluma nti atutte maama asobola okumiitinga omukulu seneta. Kati n'agira wano agire bw'akuba ennamba y'essimu 0758733334 ate olowooza tasembeza 35 mbutakwata. Kumbe abaza atwale maama. Naye abalenzi balina amagezi. Mugayita magezi. Babala bayiya. Tulaba My Wife's Sugar Daddy akatundu ka kusatu. Nenga nagamba obutundu obulala bwonna bubeerawo awo. Ate nkusaba subscribing oba tonnaba kusubscribing olina kunyiga bunyizi gya simu kaniafanika channel. So okulaba endala zonna n'ogugamba subscribe. Because of my husband. Ate olowooza omukyala alekera okulaba gundi Sugar Daddy. Worry, I can handle him. Ebyabbaawo olowooza akyabiriko ne seneta amugumya. Naye neeraliikiridde bawanga ajja tugwamu nja mukwasaganya. Samuga kati watya waakwononera ebintu byo. Jjukira oyagala kwesimbawo kati singa atugwamu n'abaako ebintu byakyankalana. Mukunabirowoozaamu. Najjukira nti ne Kate yamusisinkanyeko a day before. Or do you want to risk everything you've labored for? N'amubuuza olemedde ku mukazi w'omusajja oyagala bbaawe ajasaanyewo ebintu byo. Jjukira repetition ye esobola okufa engeri gy'oli mu kwesimbawo ku bwa senta. Too much. What do you think will happen if he gets in contact with one of your political... Kati gw'olowooza kiki ekinaabaawo singa akwatagana n'abo abakuvuganya ne baanika ensonga zo. Omwana mwesonyiwe bw'atajja sobola. Saying Samantha. Ndowooza ndekedde okulaba Samantha. Lwaki? Kate, Samantha is your friend. Samantha mukwano gwo. Disservice to her. Lwaki omukonjera? You'll just pay her off. Amusasula akiveemu. It's just because of the money. Trust ate nno nzikiriza ali naawe lwa ssente. Takwagala bya laavu, nze akwagala eby'omukwano. Nze naye tufaanaganya bingi. So, but trust me, nze neesiga the center of attraction. Nkubuli ekyamazima ekimuzikiriza kiri ekya majja. Disappear like bwe mugambeko obugambi nti nkuwa ssente okiveemu olabe wanaagaana. this man ruined you just because of this. Kati mutayagala bululu bwono busaanewo olw'okubanga ekyo kati omukulu abirowoozaamu. Sugar Daddy n'amanya n'agamba no andi bw'omutuufu tunagira n'agamba What is it? buzibu ki mwami mukwano Sugar Daddy bad daddy gundi. Thinking about what you said. Mbadde ndowooza ku ky'oŋŋambye munnange. Kiki ate? Someone told me that before. Omuntu omu yaŋŋambyeko emabegako Saying n'aŋŋamba nti baawe ayinza okunsaanyizaawo ebintu bino. anything evil. Nedda talina kyabulabi kyasobola kukola. Too. Olowooza Either. sirowooza nti asobola okusaanyaawo ate yakimugambye. Samantha. Ate kati agakiva Samantha. I'm willing to give you up. Njagala kwesonyiwa. Something like that. Lwaki amangu ago bw'otyo? What do you really want? Oyagala ki? Mazima ddala ki ky'oyagala? Nkikuwe? I want you. Relation tugite neetaaga gwe. Naye nga kiva wala. Samantha ndi mukulu ndaba. Do you want? Nkubuuzizza onjagaza ki okusinga? Nina kye njagala. What is it? Kyeki ekyo. I want money. Butuufu neetaaga ssente. I told you that I'm trying to finish the... Nawe nakugambye njagala kusooka maayiza nnyumba ya kitange.
I need like 10 million. Kyokka njagala request nga 10. Hey. Okay. I'll give it to you. Ngenda zikuwa. Thank you. Ugenda zimpa. Webale nnyo baby. Awo n'amalevu gabula. Kasaba ogera kukuweebwa sente. Niba maama mwakimaaki mu nsi eno. Abakyala mwakima sente mutubuulire. Kati budde mu kire nnyo ekikeerezi. Omukazi ng'akomawo ewaka. Kuno yasanga bagumunyweredde. Why? Your mom. Ovaawa. Yes, your mom, babe. Munayinva maama wo. You're coming from my mom's place. Owaayo kuva maama. At this time. Essaawa zino wakaveewa maama mu kyalo eh? Traffic on the road. Nedda wabaddewo traffic mu Bad. traffic. Did you experience the traffic? Traffic abadde ku luguudo ki? Declan Drive. Mbadde ali ku Jinja Road abadde mungi. Traffic at Declan Drive. Jinja Road gye bali mu kulima gye baklozinze wabadde sikyo? For your information, from my mom's place. Nakava mukyale wa maama. Mama, You had plans, nakitegedde. and I decided to follow you. Oyinza okuba ne pulaani era n'enkugoberera You dropped ova wa essaawa zino. a few minutes later. No. Era nga ne maama yavuddeyo mangu ddala. Andi mubiki wano. There's traffic. Traffic. I waited. Better. Don't lie to me. Gundi gwe tonimba. I know that you went to see him. Tonimba. Where are you coming? Nkubuuza ovaawa kati essaawa zino ovaawa. The mother. Where are you coming from? Mbuuza ovaawa. Ovaawa. Omukazi n'asuula omusajja n'asuula ne girasi wansi. Nabutuufu wali kutuuka ng'omukazi akunyiiziza n'owulira ng'obweyagala omukole ki omutuga obutuusi n'ajjukira nti poliisi gy'eri naye nga waliwo omuntu akufuulinga n'owulira nga falasiko akufudde bufuuzi fala. I'm not going to ask you again. Sigenda kuddamu kubuuza. Where? Ova wa kati amanyiyo nayagala ekintu kimu nva wa mukulu ono. Senator Sugar Daddy. Come in your sexiest best. Kati munnange Be here overnight. ye senator kyagaza abaana bano kumuzzaamu musaayi mbu obwana buzzaamu omusaayi kasimanyi oba guyitawa. Okay, you have it. Kati ate nga takubira Keeti. Bukyanga Keeti agala senator. Jukira senator kati yakitadde. Yayogedde ne mwana amugamba tukitadde. Kati kwekubira Keeti ajja musaleko bunaina yamuzzeemu omusaayi. Era we twogerera alinze Keeti ate Keeti bino ayagala kweddiza senator. Keeti jangu nkumange. Wife. Kati onamuganja akudivorcinga ne mukazi wange. Excuse me. Gwe gundi. She's cheating on me. Ancheatingako ayenda. What are you talking about? Oyogera ku kinayo. I've done all I can to make her stop, but Butuufu ngezezzaako okumuyimiriza na kyonna kye nsobola naye omukazi agaanye. you mean this has been going on for a while? Kyogamba kino kibaddewo okumala ebbanga. How did you find out? Wakizudde otya? Kale abuli omu kyaliwe. Agamba yagala divorcinga naye ate tayagala byogera byonna. Talk to me so that I can be sure the best advice to give you. Gundi wandimbuulidde byonna nsobola ofuna amagezi amatuufu ag'okuwa. Mukoyi. Or what exactly? Otya lute. Anze nasazeewo dda okudivorcinga naye. Agamba gwe tawa nsonga kyokka mbw asazeewo. Ali ku cheating awatali bukakafu. Gwe. Are you sure this is not just an accusation? Josh, olowooza omuntu omukazi oyo tomusibaako busibi matugambuzi mulisango. What evidence do you have? Oyina bukakafu ki watya ng'olina bubezi na mukazi bweru eyo gy'obadde osomera nga eyakulidde omutima oyagala kusuulawo kakazi kato. Just wake up and say your wife is cheating on you. Onova buvyawo n'ogamba mukazi wa kukitingako nga tolina bukakafu bwonna. Gundi. How? Ompita falasiko. I don't know how to explain it. Butuufu saagala binnyonnyola. Edrani. Josh. Me to tell you the truth. Olabye ekiriwandyogedde amazima. I think you found another woman abroad. Nga bwe nkugambye olabika olinayo omukazi ebweru eyo. Which kind of talk? Gwe biki naawe byoyogerako? Since I be you. Olowooza bwento bwe ndinze?
Yegwayo mukogera bino. Morning and just claim that you're working. Tosobola kuva buvyeri ku makya n'ozuuka n'owawamuka n'ogamba mukazi wa kukiitingako nga tolina nsonga ki. Get that you and I had this conversation. Wabula leka tukitwale nti tetunayogerako. Owulidde mwana? See. Olaba? Yeah, you know well. Nkumanyi. Check your brain. I'm not sure you're okay. Wabula simanyi oba oli okay mwana, weetereze mu bwongo. Omanyi omwenzi ng'ali simaati. Omanyi waliwo abantu nga benzi naye nga bali smart nga babala nga tuyinza na kumanya nti oba ayenze kati aba mulungi mu mikwano gyo mu bantu bo nga tebakimusuubiramu naye nga baba gwali naye gwamanyi kyaliko. Mama musajja wattu anoonya ebintu bino abikwasaganyiza atya ate ono gw'olaba tayagala kusajjula mbeera kubanga mukazi bw'ate tayagala amusiga ekifaananyi ekibi bino bibaawo mu maka nga toyagala kusiika mukazi wo ekifaananyi kibi okyamwagala saa zino owulira obusungu naye nga muli omufa n'ogamba kankisirikire maama tebannamunyega ku nsonga wagezezzaako okugamba kyaliwe nti omukazi njagala mugoba kyaliwe amugambe mwana oli mu kuwaayiriza mukazi olabika oyagala mwejjako bwejja biggwerawa yabirowooza munagaani bannange obankoze ntya atudda ku bano kanono wekava mu maaso ga kyaliwaako keesooza kayisaawo ebyako nze mbadde manyi tudda waka nedda si waka naawe tugende ffenna obeerewo wali eri ku bbaala nze mbeere ne seneta singa Josh ajja osobola okumbagulizaako mwana sigenda kola ebyo sigenda bikola nze nkubuulira naye kwe muli amazima gennyini ensonga tozitegeera nkugamba towuliriza buzibu ki obukuliko naye kyogamba togenda kumba mwana nze ngenze ntemye sigenda kubeererawo kati abadde aze ne kyaliwe bwamubeererewo amukolere security in case jjukira bateebereza okuba nga Josh abateekako mbega in case Josh ng'amuteeseeko mbega asobola okugera n'agamba nti mbadde ne kyali wange wano ali wali eri mu kiyigo just akomawo mukwano gwe yagaana omuteerawo security kuba ayagala ekintu ekya oli alekera okulaba seneta ye amweveere. Tuli ku kitundu kyaffe ekyokusatu mwanatu ekya My Wife Sugar Daddy oba Sugar Daddy wa mukyala wange ye firimu egenda mu maaso. Your friend is not home. Kati kano nga kakyala agamba kyaliwo nga taliwo wano amunaayisizze ku lulwe nzize kulaba gwe kale tuula jukira kalina olugambo lwe kaleeta naye Josh tannalugula nnyo kati weebuuza eri boogera Idran eno boogera Josh lwaki amuyita Josh oyo anfaanana oyo mulisisaamu kati buli we mulaba mpulira nga neeraba eyo mira yange kati munnange nga kaleeta ebigambo byako nga kamubuuza n'amazima oli musajja kika ki tokowa mukazi wo nga tokimanyi waliwo mulala amusojja amwegotta ufa kinensi ne kasembera ne katandika omukwate ne bannange kati kaagala kulya bombi. Samantha has hurt you so much. Kimunaye kimanyi Samantha akulumizza nnyo Josh. To heal and suit your heart. Mazima genye ndi wano nsobola okubeera nga nkubeererawo. Kyogamba gwe osobola okikola nnyo. Yes. Olaba. Let me feel your heart, Kisige. Tuufu nsobola okukakkanya omutima gwo. Mother doesn't deserve a sweet and loving guy like you. Obutuufu oli mulenzi mulungi. Oli takugwana golowooza oyinza okuba omulungi. Get out of my house. Kale tema. Twatikeerawo obulungi. Did you see your house? Yes. Ogambye ennyumba yo teeka kubawo ebigambo ne katandika okwogera ebinaakakubya. Kati baba bali wano kagamba musojja ne kawe ate akonkona. Kati oyinza okweraba ng'oli mulungi naye nga ky'oli oli si kyayagala. Kati okatunula nagamba bannange kati ate kijja kitya okubeera nga mwababiri. You were around, so I just stopped by. No just ndowoozezza nti w'oli kumpi wano ne nsalawo nzijje nkubuuzeeko. Lindako. You knew I was not going to be. Okimanyi sibaddeewo tubadde ffenna ne twawukana ero. You said you weren't going to be away for long. Nedda ongambye nti nno togenda kumalayo bbanga then nkonze ne ndowooza nti ke neetoolooleddemu nsanze ewaka. That you should have just called. Naawe wandinkubidde n'ojja buzze wange nga tongambye.
Oh, Anti essimu yange ebadde eweddeko omuliro. Kale sorry. welcome. Call me, just wait. Kale kanzija ogira gundi. Afa. Mutuuseewa. Again. Omusiikani naawe mpola mpulidde obuuziro lyo. Nedda sigenze. I was just feeling guilty. Mutuufu muli ngenda ne mpuliramu omusango ne mpulira nga ngwesalira nga kyenkola kikyamu. Oh my God. What's how? Excuse me. Ekikiggwe. Amugambe ani afaayo. Butuufu kabuulira obujja ate sayidi zombi. Kati mbadde nkugamba mukazi munnange oyinza okweraba ng'oli mulungi nnyo Kamala naye nga toli kika kya muntu oyo gw'ayagala. Oyinza okuba nga kale oli sireya oli mulungi kakala kyekyo sikini kiriya naye nga Josh gw'oliko ayagala mabina. Please kati Josh nga wenkugambye ayagala kino kisamantha. Kirina ebita ebitakoonagana emabega wali eri hevwe n'ennyuunyu kweri osegeera ekintu ekyo. Kati gwe newoba ng'oli busireya bwo naye nga toli kika kya muntu oyo awulira nga biba tebikootagana ate biba tebikwataganya ate tolufuula lutalo. Kati mukazi wattu atuuka n'agwesalira n'agamba oba kyenkola kikyamu. N'ate oluusi n'atunulamu nga sente zeetaagibwa Kamala. Kati aba ali wano alongoosa naye n'emberi etagenda bulungi. Nagamba lindako nkirayika lubuto lwekanzemu bwekanzi katono. Awulira gakusesema. She want to sesemikati. Samantha ayagala kusesemikatinga. Ayagala kusesema ate nga byaddala. Omanyi okubeera nga ate buli watuuka n'obeeranga owulira oyagala kuzza balansi naye nga toli mulwadde tolina wakuluma tolina wakusiiwa ng'omanya nti bubonero bwa ttumbuto. You might have got a capital D in front of your body on your stomach. Yabirowooza musibu yagenda n'asise n'agamba naye siba nga kye ndowooza kyekyo. Yinza okuba nga ndi lubu. I'm pregnant. Ndi lubuto. Kisoboka. Nedda. No. Bannange nedda sikati. I can't tell kids about this. Bannange sobola nagamba Kate kati. Expect her because kubanga ekituufu muteebereza musuubiza okuba nga yantabangula nga yawulira. knows about Josh byonna ebinkwatako. I can't tell her. Sisobola mugamba nedda. God, I'm pregnant. Bannange Mukama Katonda ndi lubuto nfudde nze. No, I can't be pregnant. Kati ate kisoboka kitya okubanga akimanyi nti nno olubuto luno tali lubuto. Agamba lwaki olubuto talwagala nga abate yeekalabanja. Wandibaawo akabaddi nga kati tamanyi lubuto lwa Josh oba lwa mukulu sugar daddy senator. Kati ate era nga woomanyi nze nagamba ekintu ekimu nze w'oyenda ewange ekyamazima ebyokukwatako tusooka ne tubizza ku mabbali okumala emyezi wagindaba 3 ate nga tukola tesiti emirundi egiwera awo ate nga nkutaddeko nekkomera gwe ate olowooza seneta ali ku ebyo weyata Kate gundi Samantha ng'ayingizaawo Kate ani oyo banange ate nga Samantha azze. Samantha azze. Samantha Hold on a minute. Kale lindako katono nzije gwe. Why don't you go into the kitchen? Lwaki togenda mu kiyungu kuba simusuubira kujjayo eyo. Naye Well, just go upstairs. yambuka waggulu oba mu kisenge ky'abagenyi yambuka eyo. Make it fast. Yanguwako takusanga. Samantha jjukira tasuubira kubeera nga Kate ne seneta waliwo ekigenda mu maaso. Kati Samantha ng'ajja amugamba yingira omukulu nga yeetereza. Come in. Yingira tannabaako na muntu yennaawo. Why? Baby. Like this is... Lwaki otunula bw'otyo mukwano? I'm in trouble. Nange ndi mubuzibu. I'm in trouble. Ndi mubuzibu seneta. I'm pregnant. Ndi lubuto. Oli lubuto? Man, I thought you would marry your husband. Ndibadde essanyu kubanga lwa bbawo. Nedda. It's not for him. Si lulwe. Yes. Olubuto lulwe seneta.
husband has not touched me for 2 months. Kubanga bawanga maze emyezi 2 nga tangala banja yanzira okuva yakimanya nti nze naawe twagalana kati automatically olubuto Samantha lwaba afunye luba lwa senator. Come on. Nitewuti wali buzibushya. Jangu baby tofaayo nze nina wano badokita bange tugende balukuulemu. Bali abaana balina ekyuma ekintu bakikulayo bulungi bakuyingiza ne bakusooseka ne bajjayo ekisaayi n'otafuna buzibu. Nange ebyo byonna bibaddewo nga mwana muwala Keti abiwulidde kyokka nga Keti kali lugambo. Ladies and gentlemen, Keti tasazeeko ndisuwa olugambo lwaleese lugamba nti munnange munnaali lubuto wulirira kiki A change of status. kiki webale munnange Out of a father. okuze kati ovudde mu gundi ofuuse taata utegeeza ki? Oh. I see she didn't tell you. Ekitegeeza talina kugamba okugamba ki? Your wife is pregnant. Munaye mukyala waali lubuto kabyogedde puri what? Puri biki? Sorry to hurt you. Nsonyiwa okulumya. You mentioned that the pregnancy isn't yours. Ati munaye mpulidde bulungi ng'agamba nti nno olubuto si lulwo kyokka atera abawenzi gy'okugamba. Told her lover. Abigambye ani? Abigambye omwagalwa we Senator Sugar Daddy omusajja n'awulira ng'azimbye. Pregnant for ali lubuto lwa Senator. Ye. Speak. They're on their way to see a specialist. Ate wenjogerera kati bagenda kulujjamu. Kulujja? To get it aborted. Kulujjamu kye nkugambye. Bagenda dujjamu bagenze wa musawo. Abuza bujulizi. Munage obukulu Josi yagunywa mbutuufu yabibala abalamunaga nayo n'omukazi wakumanyira paka nca kati mukazi watu yagenda okoma weewa Josi tamanya olugambo lwatambudde dda akoma weewa omwami nga gwanywedde tagunywangako. Bebi oli okay? Mulimu omuntu agamba ekigambo bebi n'owulira nga yandikuyiseemu omulambo kubanga ku byakolera mutuufu akuyitamu ekirala. You want to know? Owuli oyagala kumanya oba ndi okay? Njagala kumanya kubanga munange oli mwami wange ate nfaayo. Aze emikono emabega sikulwanga gimuwabako ne gimukuba eŋŋumi nga bukyali. Why you drinking? Lwaki onywa bwoti naye? Did you abort? Walugyemu olubuto. Amaze! Wakukola ki? Nkubuuza walugyemu olubuto? Shouting, I don't know. Gwe kano nkubuuza olubuto walugyemu. Mukazi watu wamanyira nti Josi yategedde bbaawe. Nekuvanga ku muntu okubanga buli kyokola akimanyi nekyokwakava okukola akimanyi nekyoddako okukola akimanyi ate nga tomanyi information agifuna atya. Amaka gatabuse Sugar Daddy abyonoonye. Joshi kyamusukkako goge mazima. Ani bannanga omukazi ono? Calm down, okay. Kali mukazi watunga akoma weewa Senator. He's looking crazy. I feel like I'm traumatizing. Kati mukazi watu yamusukkako. Think of a solution. Nedda sirika tunonye ensonga tunonye eddagala. Why is all this? Mutuufu I thought it was his instincts, and then I abijjawa byonna kuba mu kusooka nalowooza nti anteebereza. Naye ate sirina gwe n'agambye ku kyalo buto. One must have told him. Nedda waliwo ayinza okuba ng'amugambye. Amugambye. He's trailing me by himself. Okay, come. Nedda tekisoboka kubanga sinnabaako kukigamba muntu yenna gwe wekka gwe nakigambye. Kati Senator n'amanya nti Keti yabaddewo. Kati Keti ayinza okubeera nga yatambuzizza olugambo. Ate munno tebabala wakati Keti afaaki. Keti ayagala ki naye? Egyo gy'emikwano. How could you? Oyinza otya Keti? How could I what? Okukola ki? Husband about the pregnant. Okugamba bawa mukwano gwo nti byolubuto. Don't pretend as if you. Bonde gwe teweefuula atamanyi. Teweefuula atamanyi. But here the other. Wabadde wano nga twogera. Okay, so what if I had everything? Kati weetenga embanga nabiwulira. Go and tell her husband. Kati lwaki mbanga mbabaawo? Want to know? Nange kye neebuuza lwaki oba omugamba. I have no idea of what you. Nze sirina kye mmanyi. You know, Kate. Olaba Keti. Beginning to think we could have something.
something together. Mbadde manyi ffe tuyinza okubaako ne kye twekolera naye. In my mind, Ekituufu nandyekyusa. Senator, Naawe seneta. why are you accusing me of Lwaki oba mpayiriza muno muno. Keeti. out of my house. Tema nva mu maaso. I want you Naawe seneta. to step. Singa ogezaamu nno nzisaako engalo zo ne ziwera mukaaga bwe buti. Fuluma. Fuluma. Keeti atolowooza tebimubijjidde ewaka ne mu kibira. Musajja wattu yagunywa. Bannange Josh yagunywa n'atuuka n'okwebaka wano mu ntebe. Ne bannange bamaama nze mbasaba busabi mukyala gwali eyo. Tofuukanga ekizibu eri bbaawo kubanga obunafu bw'omusajja yeggwe mukazi we. Ate amaanyi g'omusajja yeggwe mukazi we. Simanyi Katonda yatufuula ab'amaanyi ng'abasajja n'atufuula abavumu mu ngeri ey'enjawulo n'atufuula abayiiya n'abatetenkanya naye tulina obunafu bwaffe. Mukyala gw'oba oyagala sijja kugamba nti gundi egundi y'embuzi tusiire mu mbwa. Si kyekyo kubanga kitegeeza buli mukyala naye omuntu gw'oyagala yakunafuya oba yakuzzaamu amaanyi. Kati mukyala gwali eyo fuuka ekintu ekizzaamu bbaawo amaanyi okusinga ekyo ekimumalamu amaanyi ng'okola ki? Kola ekyo ekimusanyusa kyokka. Tomuteeka ku pressure nga mwana muwala gundi Samantha zaateeka ku Joshi. Kuba ekituufu awo ng'olina ebizibu ku mutwe olemererwa n'okukola n'okuyiiya olwa mukazi wo naye nga yabiviiriddeko ebyo byonna. Egenda mu maaso. Tulaba My Wife's Sugar Daddy. Kati Sugar Daddy wa mukazi wa mwana mulenzi ono yamumazeeko emirembe. Omukazi amwagala n'omukazi alemedde ku Sugar Daddy. Ku YouTube channel yange video JoshK4NigerianMovies official gy'obisanga. Subscribing, liking, commenting. Ati mukazi wattu nga yeereesa ka breakfast in bed. Naye no si bed, breakfast in sitting room bed. Wait, let me Bebirindako kanyinyonnyole ebya Sugar Daddy saagala kunyinyonnyola. Saagala. Wait for the meeting. Tulinde Lawyers. meeting ne balooya. Otegeeza ki? I filed for a divorce. Nasabye divorce nze. Lawyer is coming with the paper by noon. Era looya ali mu kujja n'empapula. Naawe bebe nedda. Tayagala kunnyonnyolwa. Ayagala ekintu kimu. Ends. Omukazi ono abigambe looya kubanga ye kino ekintu kyawedde dda ye yakimaze. Please tayagala kunnyonnyola. You and Senator. Gwe ne Senator mugende mu maaso please. Go ahead and enjoy with Senator. Mugende munyumirwa ne Senator. Na Senator alabika alina n'ensulubondo. and explain. Nawe kanyinyonyole bebe. Gundi. Let's talk. Bebe katwogeremu naawe. Please, let's talk. Oyinza okola ensobi naye ng'obudde bwa lesitooko tebukyaliwo ng'omukulu yeetamiddwa. Kati gundi gwe weddeko ebintu by'okola. Ate ekintu bwenzi kino mu family banayiteewa kintu kyasinze kusaanyaawo relationship nga bwenzi lwa nsonga nti nno ate eyo embeera emotions z'ofunaawo feelings z'ofunaawo tezifugika tekisobola nakuva ku mutwe. Mukazi watawulira ng'asaanyeewo ekituufu byonna abisaanyizaawo. I should tell his mom to tell him. Tell her what? Kati munnange Oh, Mom, I cheated on your son and got. ono ng'abuuza oba ngambe maama wa mugambe kumugamba Get an abortion. anti munaye olubuto saalugjeemu Then? tewalugjeemu. Iye After we did the scan and everything, I found out that ati oluvannyuma twakoze sikaani na buli kimu nezuula nti olubuto lwa Joshi lutya. Kijja kitya? Are you sure? Gwe oli siriasi ku nsonga eyo? You just realize your foolishness and now you want to pin the Oba siriasi ndi wazudde nti obadde mulumba tuutu kati oyagala kuzza mbeera. sure, babe. Nedda ndi sure. Look, I only miscalculated because I felt like the pregnancy. Nesi ndabika nabaze bubi olubuto luno. Found out that I'm 3 months pregnant. Naye ate twagenze obazaabazaamu. It's like 3 months. Ng'olubuto lwa myezi 3 ate bange yakoma okwegalabanja nange myezi 2 emabega. Kitegeeza olubuto luba lwa myezi 3
ate nga mu myezi 2 gyokka gye yakalabiramu sugar daddy olubuto mateeka luba lwa Joshi. Say so. Kati kano katambuzza olugambo olufu. Only a woman that... Oba kati wano kamuweewo magezi ki? I believe your claims. Kale kanzikirize by'oyogedde. Ne gwe? How am I sounding? Kuyogera otya ate njogera? Only me here. Engeri gy'obulikikamu. Did you fall from a tree? Kiki wavudde buviru? What is pregnancy before jumping to the hospital with Senator? Bannange. I'm so confused. Mutabutseeko mukazi wattu. I'm sorry now. Winsonyiwa. Nno gwe yeetondera si gw'alina okwetondera. Kati ate ekyenjawulo ekiriwo mwana muwala olubuto lwa Joshi. Ate Joshi mu bbanga eritali lya wala ndowooza abula na ddakiika mbale batuuze meeting ya divorce. Kati muli ebuzizo oba nkigambe maama akigambe omutabanyi. Nga munaye kati simanyi kyakukolera naye gezaako omugambe kakkana. To do now is to think about how to talk him out of this divorce. Ekyoba omanya noonya ngeri yakwogera naye butya bw'onaayogera naye ate ku nsonga eyo kikazi kyattu. Kati ate bano abantu baagala tukaluubiriza mbeera mazima ddala. Kati oba gweokola ki meeting ate kulwanga etuula. People don't just go divorced like that. Nange mutabanye abantu tebamala gaawukana bwe batyo fwa. To end their marriage with my daughter. Tosobola kumala gakomya bufumbo. You respect her. Ask your daughter. Taata n'ekitiibwa kyonna buuza muwala we ekitwakukanya. Come over you. Tebannabyoga ne gwe ki ekikwambadde. Maama nno bani musitula ekirwadde ekimuluma. Shocking you. Mom. Maama. That is how you people behave. Mwe muti mwekoze olabika olina omukazi ebweru. Maama nno yandigumiikiriza kwe tumala meeting eno. Obulwadde bwa maama bunyambe ekintu atya mbugumiikirize tumale firimu. Wife. Same Samantha who has been there for you. Kalina mugamu naye Samantha akubeereddewo. Same Samantha. Samantha that made you who you are. Y'omu yakufudde kyoli kubanga maama yamanyi Samantha yatunda ettaka n'asasula fees. Thank you. Weebale munange ne bamuleeta ku mazzi maama kale kasikonda katugume ekyagenda mu maaso n'afuna ku mazzi. Bano nno tebanayogera nsonga ntuufu nti omukazi alina sugar daddy waweeru. Kati maama asigala awolereza muwala Adrian. Josh, I'm not going to divorce this. Togenda divorcinga mwana muwala. You tell us okujjako what she has done. Ng'otubulidde kye yakola kyennyini. Oga lawyer. Olaba lawyer. Yes, ma'am. Wangi maama. Nobody is signing any. Tewali agenda signing mpapula ezo. Tewali. Kati tema. Omulimu gugwedde. Yeah. Ame ekifuba n'omutwe tebimulumya at the same time. Mama nze nfudde. Well, ma'am, I'd like to hear from my client. Mama nandi agadde okulizaako okuva ewa client yalese omusango. File a case for divorce. Kubanga on the ground of infidelity from the wife's part. Yagala ku divorcinga mukazi we olw'obwenzi. Infidelity. Gwe infidelity, infidelity. Bwenzi, unfaithfulness. Samantha, obadde oyenda. Obadde oyenda gwe mwana gwe. Sebo abadde ayenda. You want me to tell them everything? Gwe no bagamba okujjako ng'oyagala byonna mbinnyonnyole. Ebyasugar daddy agambye kuba ku mmeeza. Bigwera wa bannange. Kiki? Ate okukaayana tekuzzeewo. Maama bannaye mu nsonyi kati anoonya ekyokola. Maama oli oke? Maama. Ate obulwadde tebwadduka. Abaana bano bagala mulumya mutwe. Maama. Maama tali bulungi. Maama awanda n'omusaayi. Maama asesema musaayi ate kwenembeera tosobola kuleeta n'ebipapula byakusiininga muno tusiininga ekimanyi tudisaininga divorce. Maama obulwadde bwadduka mu masekati ga meeting era ekyaliwo kusitula maama kumutwala mu ddwaliro. Ate olowooza firimu tekomye wano bamikwano. Bwe tutyo twagala kumanya ate biki ebigwera mu katundu ako okuna.
butalabu kwe kali ku channel yaffe eno naye nkujjukiza nti no subscribe golekinga obanga tonnaba yiga mu kafaananyi ka channel okulaba firimu ezisigadde endala zonna zibeerawo agirabidde yonna gy'ogiraba amanya nti neeri ku video JoshK Films official YouTube channel eyo gy'ozisanga babesitizi mbakanye ebitagambika kasinkana ate mu katundu akokuna naye nga ke kagenda okugalawo firimu twagala kumanya byaggwerawa byaggwa bitya maama bamugamba ensonga zaggwerawa badivorcinga ate nga alina omwana waffe ng'omwana si wa seneta egenda mu maaso naye nga mu WhatsApp yaffe tuba tunyumirwa tuba tunyumirwa ffe ku WhatsApp kubanga tulina gurupu za mirundi ebiri waliwo emunze gye njogereramu ngamba updates ku buli firimu efulumya ate muno nga abali ku WhatsApp bamanya n'okumanya firimu egenda ofuluma efuluma ddi era bagenda kuba bagiyita batya nga tennaba nakufuluma katweyungeko ku 07587333 kijja kuba nga kiggwanga ayagala okukolera website ne app naggamba egyo gimu ku mirimu gyange still nkubiraako bukubizi oba oyina boxing engineer Charles ku namba eyo gy'olaba ku screen Smio boy VJ JoshK bwetyo bwegenza kasinkana ate mu katundu akaddako JoshK